Bannayuganda ab'enjawulo bakiikidde Paalamenti evuddeko ey'e11 ku nkola yayo ey'emirimu nga bagamba nti amateeka mangi agayisiddwa aganyigiriza omuntu wa wansi. Naye nga mu birungi bye tunoonyereza bye beekoze tetulabamu, era okusingira ddala babadde bakola ebintu naye ng'olaba bakola byabwe nga bwe baba balabye, n'osanga ate bannannyini kukola amateeka osanga ate bo be bagamenya. Kati awo ne tubanga mutuufu amateeka aganyigiriza abantu ate bo nga bagateekako nnyo amaanyi ne balaga nti alina okubeerawo, twagala tulabe, tulina okuliisa kwegamba embeera ebwetyo nabo banga abagenze ku lutalo n'abantu. Tegatuyamba ffe okuggyako gatuyamba kutukwata kutusiba busibi, oli n'alaba nti kino kyekirina okukola n'atakikola. Bwe ntunatulamu tesira amateeka lituyamba ffe. Bandi badde bagamba tukendezeeko abantu kale ku nguudo baveeko, naye ate tubateeke we tubateeka, naye nawo okubateeka wennyini tewali. Bano era bagamba nti mu kisanja kya Paalamenti evuddeko obuweereza tebulondoddwa okulaba nga butuuka bulungi ku bantu omuli eddagala mu malwaliro, so nga n'ebyenjigiriza bagamba nti biserebye. Kuno kwe bagassa enguudo ze bagamba ezitasanyusa. Tukoze bubi nnyo kubanga bye twagituma otuweereza ffe nga bannansi yabivaako dda, buli muntu aliyo ku lubuto, tebatugasiza. Ogenda ku pologulamu ng'amadwaliro ng'ago teriyo ddagala, yafuuka bizinensi kubanga abaliyo balwanira bifo. Nfunye obwa minisita, nfunye kino. Ffe nga bannansi tuli bulumi tetufunyeemu okugyako kubanga bangi singa Paalamenti bagijjawo. Nga mu malwaliro temuli malagala, enguudo tezikoleddwa, emisolo ne gisukka obungi. Bano era boogedde ku kusika omuguwa okubaddewo wakati mu ntuula za Paalamenti, so nga abamu bagamba nti wabaddengawo ebyakyekubiira bwe gutuuka ku bibiina by'obufuzi. Ebaddemu okwejalabya ku ssente z'omusolo, okuzidibaga, obwannakyemalira Paalamenti ng'agifuga nga afuga enjuye. Twaliko ne Paalamenti z'abalebeka Kadaga naye baabikkiriranga, naye Anita Among atukoze bubi nnyo kubanga obwannakyemalira bubadde bungi, bakamishona babadde babbi, bonna nga babbi nga ssente bazeegabanya bwegabanya. Buli sekita yonna, obukiiko bwonna nga corruption eringa corruption be bakola amateeka, naye ate bwe batuuka ogatekesa mu nkola tebasobola. Bano balina okuwabula kwe boolekeza ababaka abakakuba ebirayiro okukiika mu Paalamenti ey'e12, so nga abamu balaze essuubi ttono lye balina nti mu Paalamenti empya. Bo ne babanga bo tebawa musolo, ssente bafuna nnyingi, kugamba otunuulira ekitundu kyakiikirira ng'oluusi abantu baamu baavu, naye nga ssente ezo bazikuŋŋaanya ne ziriibwa muntu omu, nga muntu omu gwe bawadde mwe musanyuka olw'okuba bawadde omuntu omu mu kitundu mwe muli. Ekintu ekyo si kirungi nnyo, naffe babeere nga batufaako, bateeke amateeka kale babeere nga baba bagenzi bakiikirira abantu, naye okusinga lwe banaabairangaayo nga beekiikirira bakole n'amateeka nga ate gakontana nakubeera nti balumya abantu ba bulijjo bano ababalonze, tekiba kirungi. Abantu be baalonda si be baalanga, naye tusaba Paalamenti gye tuzzaako baleke okweyisa nga Paalamenti owedde obwannakyemalira bugwewo, ebikolwa ebyekitujju ebyo. Ababaka bayisibwe ng'ababaka oba opposition oba si opposition. Paalamenti agikulira alina obeera nga abanga jjaaji taba na ludda. Ewedde n'eriwo sirabo kyamaanyi enejja ate eno terina kyegenda tuyamba kugyako okulabika nti ejja kubeera ng'ewedde, egenda kubanga etambulira ku ntoli ya muntu ogwo kubanga ajja buzi n'atuulawo ne bayisa ebiteekateeka bitatugasa. Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu obuvunaanyizibwa bwabwe obukulu kuliko okubaga amateeka, okukiikirira abantu mu bitundu gye bava, ssaako n'okulondoola obuweereza bwa gavumenti. Kimuli Abdallah, KTV Amalindiri. Webale nnyo Kimuli Abdallah nga tovuddeyo eyo.